omulogo wa Bobi Wine akola nzikiriza envuma abantu b'NRM gye beevumamu wano bawemudde abaana bawemudde abazadde babulayo kuwemula mukama waabwe doloni zibawambe kisa kya mukama akutte namyalo liri paza akutte fulu figa mukaseera ng'abantu batuula bufofufu kulawe bagenda ku kabinenti abakola ennyo bo bali mu kuwewemula ani yaloga abaana ba Buganda mu kaseera kano abantu banoonya bwe beerungiya okulaba we batuula ku keeki y'eggwanga muli mu kwewemula liri pazo kyekikuwemuza omukazi eyakulabirirako ku baana liri pazo gwe yaŋŋamba yennyini nti maama Fulaawo oyo yakubeererawo mu kaseera nga weetaaga abakuteerawo omukono nga babuze mulimu abantu abamu nga ne bw'aba akusobezza justice oli gijja mu ggulu ku contribution gy'alina ku bulamu bwo ffenna twali twebeereddewo maama Fulaawa liri pazo naawe alina bye yakkolera mu nsi twamunayizinge kuba ffenna tuli baaludda lumu maama Fulaawa oli wa mutima mulungi gwe muntu mu bannamawulire n'ab'NRM gwe nali miitinzi ayagaliza abalala batukuba kikono omutima gw'omulungi ngumanyi maama Fulaawa era liri pazo njagala kugamba nti bye wandivumye maama Fulaawa bivume nze Kaluviini Kayanja naye maama Fulaawa muleke ku lwange ambye akakasizza nti Bobi Wine alina omulogo ate omulogo yakolera ddala nti ani yanditegedde ebyama biri mu NRM ani yanditegedde nti bano n'ekigavumenti kyabwe kennyini bakikyawa ani yanditegedde nti babeera eyo nga nabo bagamba nti tunoonya ssente tuyiwawo nnyo omubiri kubanga gavumenti abantu tebakyagala nti naye Bobi Wine alina omulogo akolera ddala era amazima gavuddeyo akyongedde muna NRM aho tuli ekifaananyi kyolaba oyo omwana oyo abadde muyizi ku Ntale High School naye bambi yatomeddwa wali e Bushenyi n'afiirawo mu Bulaga era kigambibwa nti omwana ono taata we abadde yakamala myezi bwezi nga naye avudde mu bulamu bw'ensi eno tategeddeko nti taata w'omwana ono abadde mugagga oba yali mugagga nga businessman awo mu Bushenyi naye yafa mu myezi gitali gyawala emabegakaawo bwatyo n'omwana bwe yabadde atambula awo ku luguudo emmotoka n'emukoona n'afiirawo abadde muyizi mu siniya ey'okubiri kitalo nnyo era kitalo ddala tweyongera okuba nga tusabira ab'eŋŋanda n'emikwano era tusabire n'omugenzi mukama amuwa ekyomulo ekirungi awo tuvuddewo tugendeko ku nsonga za Kazimba Mugalu abamu bavuddeyo ne bavumirira ekikolwa ekyo era ne balaga obutali mumatifu nti kitaffe mu ddiini oyo yetagambwako bw'alina okuba nga aweewa respect ne waba akoze atya nti naye mbu abavuka ensangi zino tebakyawa abantu bakulu respect bamu ne bagamba kimugwana abange tuwulire ono yekyagamba Kazimba Mugalu yabadde mu Amerika oba gye yabadde yenna ne bamugoba mu kyaki kati wano bwe twali tubagamba Bobi Wine abaleetera obuzibu waali ne watali timwabitegeera Kazimba Mugalu kazibwe Bashiru Bazire kambigatte kazibwe Bashiru Bazira ali mu copy and paste eyaba Brian White Kokorandi noda Kazimba Mugalu ne bweba president we Kaguta Museveni n'abanadiina abalala waayo nnyo
kubanga bwaba Yesu Kristo bamuteeka ku musaalaba n'afiiririra abantu ate gwe muli w'emmere kuba naye nze nsaba bino bikome namwe abazimbazimba basookolodi basipapa bakazibwe Bashiru bazira ba Brian White ngu kazibwe Bashiru oida kokoradi wewe utasanga siku moja awo tubadde tukyaliyo omukulu Fred Kajubirumbuye n'aleeta security alert nti munange pulezidenti w'ekibiina kya NUP bamwetaaga mufu era nti waliwo omwami amutambulirako era nti yayagala okumiza omusu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli ekirungi information ogifuna ne ku ground abantu batandise okukubulya kyekyokukola nekyekituufu. Kirungi wayogedde nti Adonia Ayebale akutambulirako. Kati Adonia Ayebale tali yekka, timu ziringa mukaaga. Ne Adonia Ayebale ye ringirida oba ye coordinator wa timu ezo. Timu ezo zirimu ne ba foreign nationals abatali ba America nga bali ku ground yoko. Okulina abantu abava mu East Africa nga kwe bali. So Mr. President, wandowooza nti obulabe buyinza okutuukirako ku bannayuganda ate ne bukutuukira ku bantu ba African, ba fellow Africans nga baviira ddala mu Africa olwedde ttiimu ezo gye ziri. So Mr. President, wonna wooli njagala okutegeeza ttiimu leader oba aba-ling leader ye Adonia Ayebale akiikirira Museveni mu lukiiko olugatta amawanga g'ensi yonna lwe bayita UN ye ling leader. Y'ensonga lwaki yakunoonya to confirm your location and target alyoka akole communication ne teams endala. Abantu balina teams nyingi era ne team Kazimba Mulalu gye yazze nayo bajja connecting nayo weeri. Adonia ayina eyiye, Balaam ayina eyiye, n'abala bali bangi nnyo balina teams ziri awo zikumutalinga. So Mr. President, whenever you are, please be very careful. Teams nyingi ziri ku ground yawo eziri mu kusaachinga. Jjukira nakugambye nti Museveni ekimuluma ne bwafa olwaleero naye ng'amaze okujjawo, it doesn't care. You are the only threat. The others can't. The other politicians, they mean nothing to Museveni apart from you. Kibaina kibategeeza eri Museveni okujjako gwe. Kati muganda wange wonna wooli nkutegeezezza abantu abo beegendereze nnyo era beera ku alert. Security alert ziwedde njala tandika information yatuleese olwaleero. Tuvuddewo era ndowooza obubaka mubuwulidde nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo mpolampola ffe tubawo kubanga tugabatuusaako ate ono azze n'obwino ng'agamba nti mbu pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mbu wakola omulimu gw'amaanyi nnyo okuba nga waspreadinga akawuka kaleeta Mukenenya. But yeah. Do you know that Museveni is the one who injected Ugandans with HIV/AIDS? A lot of Baganda, Liantonde and all those places were injected with HIV. A lot of executive business owners in Uganda were killed by HIV injections from the Musevenis. There's a documentary that I have on my page that Museveni injected northern Ugandan men and women who were in the military at the time that he took over the government with HIV/AIDS to try to kill them all so that they don't regroup and take over his government. So HIV/AIDS was brought by Museveni, and he got a lot of funding for it. The LRA war for 20 years was commanded by Museveni, performed by Museveni entirely, and he got funding for it from the UN. Share this with these organizations that continue giving Museveni money. Every atrocity in Uganda was caused by Museveni, so that he can get funding from the Western world. Even burning the prisons, when he does, or if he does, it is going to be for the sake of him taking accountability for losing, for all the questions about new political prisoners who are missing, and trying to seek funding from the Western world, and also taking Bobi Wine Kyagulanyi's name out from the media because he's headlining everything, and Museveni is fed up with Bobi Wine being a headline for Uganda
in every bit and every way. So, two things. His spies from SO are tracking Bobby Wine like to the T, okay? The other thing is that Luzira prison, Museveni wants to burn down. To burn Luzira prison with all the prisoners, all National Unity Platform prisoners will be burned by Museveni by his proposition in Luzira, okay? Wetweyongerayo era mu mawulire ag'enjawulo omukyala ono yaliko minisita mu gavumenti eya NRM naye namala n'akita sigamba nti baamukuba akalulu nedda ye yalabanga ebigenda mu maaso si byebyo byali asuubira n'akita n'aresigninga. Omukyala Miriam Matembe yaliko minisita wa ethics and integrity yasavingako gavumenti ya NRM different capacities naye bwe yalabanga batandise okukwata mu constitution bakyusa kino bakyusa kiri n'agamba nze siddamu kwesimba taamu eno weggwako sidda kakati yayambalidde ba MPs. Members of parliament, now this is the time to expose yourself as completely foolish. Because Ugandans cannot refuse, and for you go there, we are changing things here. And I want to appeal to that speaker tomorrow. Anita and Tayewa, please, the moment the parliament sits, withdraw the bill and take it back to the cabinet and they go with it. Can you imagine? Ugandans came and appeared to the committee and we said all our wisdom, everything, we put it there. To the extent that it even shocked him to deny what he had brought. But instead of thinking that we have wisdom and brought this thing, challenge, he says those are just kerere. Do you know why he says that? Because he's the only wise and knowledgeable person. The rest of us are just hopeless. When we talk and challenge wrong, we are kerere. Please, me I'm talking to you Ugandans. The move up to Kumeini. This cannot work. This can't work. And I want to say that once it is to be debated and passed, it gives evidence that indeed the sovereignty of Ugandans is completely taken away. And our national constitution, which has been maimed, they cut the legs, no the arms. Now the bill is taking away the heart of the constitution, which is supposed to be the people. We are supposed to be the heart, central to our constitution. All the policies, programs, whatever I mean, are supposed to be, people should be central to them. So please, Ugandans, for us we are talking, you rise up and reject these things. I want to conclude, I think, by telling President Museveni and the Parliament, please, President Museveni, Ugandans are also people. Bazukuru, what do you want with Bazukuru? Here, distinguished people, we cannot be just Bazukuru. You know, with Bazukuru, you order Bazukuru. We are not your grandchildren. We are Ugandans. Whether they are our children, whether our grandchildren, whether we are ourselves senior citizens, we are Ugandans. Please respect us and know that we are also responsible. That when we come out and say wrong and talk about it, respect us. Awo tuvuddewo ensonga ya UCDL kino kitongole ky'amasannyalaze ekipya nga twalabye bakyusizaamu obukulembeze ne bakikwasaamu omukyala. Omukyala ono atabudde Abannayuganda ne beebuuza ebibuuzo bingi nti lwaki agafa aganene gonna galinako be babagawa nti regions endala zo tezirina baana abaasoma. Bannayuganda mumpulirize bulungi nnyo ne vidiyo eno mugisharing. Eno si tribalism naye gano ge mazima beyond reasonable doubt. Kati abawestana naddala Banyankole, Batoolo, Bakiga, Banyarwanda mu abegatta mu Uganda musoke mudde wali ebbali.
bino tebibakwatako. Kati mwaba tribes endala naddala Abaganda musembere ku mwanjo eno video yamu okusinga. Mwebale nnyo okutambulira ku nnono n'okwagala Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi owookubiri n'okwagala Obuganda. Ekyo kyo kituli ku mutima, tewali asobola kukitujjako. Muweerera abaana mugwa ewabi n'awalungi, ne mwerekereza akanyama, ne mwerekereza okwambala olugoye olulungi, ne mwerekereza kasukaali, ne mutunda emmwanyi zammwe, ne mutunda amatooke gammwe, ne mukozesa akatini ke mulina. Muweerera abaana boogera bulungi nnyo Oluzungu, bali ku international level. Ebifo eby'amaanyi byonna Abaganda basobola obibeeramu kubanga baasoma, balina zi degrees, balina zi diploma, certificate bazirina, buli kimu ekyetaagisa. Naye njagala okuba mu torch katini nnyo, twala obudde bwo okutandikira ddala ku president, ebifo byonna ministries ez'enjawulo. Njagala onoonyereze ebifo ebyo biri mu Baganda bameka. Gwe ebifo byonna byawulira byakabi n'ogamba ono atambulyako emmotoka z'obugombe, ono yes, Minister of Education, Minister of Agriculture, Sibana Minister of Welfare and Being, Sibana Interior, byonna ministries ez'enjawulo zinoonyereze n'obufofofo obutini obuli eyo wansi. Njagala ombuli Baganda bameka abaliyo naye nga baasoma. Essaawa eno wetwogerera kati akulira ebyamasannyalaze mu ggwanga Uganda yuno Lwaboogo, mukazi wa family wali eri ya Mwai Museveni. So nno kati siri mu kupreachinga tribalism. Njagala Abannayuganda okutwaliza wamu Abaganda wake up. Bino ebifo we have to fight for them because eggwanga lyaffe ffenna. Tosobola kuŋŋamba nti ebifo ebiri mu gavumenti eby'amaanyi biweebwa family emu na tribe emu. Akulira amakomera Munyankole. Yes, newankubadde simanyi amaanyi agafa beereeta eno ne bagamba Baganda eyeeyita president Munyankole, eyeeyita simanya vice president Weeri, eyeeyita minister of education tetumanyi oba okusoma yasoma oba gyali Munyankole. Buli kimu Abaganda baakola ki? Abaganda baakola ki? Nga baweeredde abaana baabwe, nga bagudde wabi n'ewalungi. Lwaki mwagala tulowoozesa nti Abaganda si bantu? Lwaki mwagala tulowoozesa nti nno Abanyankole oba Abawestana be balina nnyo amagezi amangi nnyo abasobola okutuusa services ku Bannayuganda? Kubanga mukigezezaako ebifo byonna biri mu Banyankole ne Uganda edda wansi. Lwaki temugezesaako ne muwa ku Baganda bemu ababasembeza? Abaganda babasembeza ne babasembeza bulungi nnyo. Mwasanga Buganda ekulaakulana. Era nakati saino Buganda esinga okulaakulana newankubadde ng'ebifo eby'enjawulo ne raw materials ne services Abaganda bafuna nti neera bakulaga nti Buganda ekulaakulana. So kati lwaki temugezaako Buganda eno ne mugiwa ebifo eby'enkizo ebyo? Soogedde bubi era sina gwe nnumba. Tuvuddewo nga tutyayogerera tyawuliriza ebigenda mu maaso nino mu ggwanga Uganda. Waliwo ensonga ya South Africa gye batandise okuba nga bagoba African banabwe nga bagamba nti bagwira. President wa Botswana ye yareactingiddewo nesalako South Africa amasanyalaze. Botswana esazeeko South Africa amasanyalaze geebadde bawa. President wa Botswana agamba mutta abantu baffe ne mubagoba muti mwagala bafirika mu nsi yammwe be muyita abagwira. Naye teri mugwira asinga muzungu abali mu South Africa. N'agamba kimunyiza nnyo nga ba South Africa bagwa abaddugavu bannaawe okusinga abazungu. Kyokka bwe bagenda eri mu ziri ensi z'abazungu babagobera wamu ng'Abafirika. N'agamba South Africa erina okwetereeza. Weebale kubanga weekuumidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringing that notification bell, sharing, liking, ebisigadde otereva amawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako wonna woli wonna wasinzidde. Gwe tuula butuuzi kkalira nywera buli kiwetaaga okuba ng'omanya wano tujja kubanga tuva. Waliwo story eya Uganda Christian University student yafudde oba yafa naye nga enfa ye erimu amatankane. Tugenda okuzuulwa
nti boyfriend we kennyini yamutta. Egyo story nja kubanga nkomawo nayo mu bujjuvu esi tutegeere byabadde biti era byakomenkerezedda bitwa. Omusajja ali ludda wagambibwa okutta mwana muwala Bridget. Sigala naffe tuva.